Ezekiel, son of man, what do you see? I'm seeing a valley but it's full of dry bones. The bones are made dry. Son of man, can those bones be alive? Ezekiel said, I don't know. And God said, prophesy to those dry bones. And Ezekiel prophesied to the bones. And dry bones started getting together. This one, the leg came, the head God came here, the word, because the word of God had gone out. This is the day which has proved to whoever, in English we say to all and sundry, that President Museveni has the entire country behind him. Because by a declaration he made a few days ago, that this last Saturday of the month shall be a day for cleaning. From morning up to 10 a.m., let people turn up to clean. Leave your business aside, leave your appointment aside, and clean the cities, the towns, and the villages. Today, people turned up without a gunpoint, without anybody being forced, but out of the love for their country and out of respect and support for President Museveni. They turned up in their great numbers and cleaned their city, cleaned their towns, cleaned their villages, cleaned their wells. That shows, and let it be known to all and sundry, that whole country is behind Yoweri Kaguta Museveni as the president of Uganda, as reflected in the just ended elections. That's great. And I wanted to put this message, I'll put it to the congregation here, I'll put it to the nation. This great gathering you have seen here, it is a demonstration of the freedom of worship being enjoyed in this country. 3 years ago, we agreed with Pastor Kabona, who is our head in the gospel in our gospel messengers of holiness and righteousness all over the country, that we shall start a church here in memory of my father, with whom they started this Pentecostal movement. So we started this church 3 years ago with hardly 5 people, but believing that God will use it as a center to transform lives, to lift people's burdens, to break people's yokes, to set people free. Today we are celebrating the 3rd consecutive year. We had nothing here. This was bush. Now a church has gone up. As you can see, thousands of people are here praising God, recognizing that God is God, and people have now hope both in this life and in the life to come. We are preaching nothing. We are preaching the gospel of Jesus Christ, the gospels which Jesus himself confirms with miracles. And that's why people have gathered in their thousands today to thank God for the 3 years and to trust him for the next years to come, for the growth, and for the life eternal, which is the most important. Life eternal, to live with Jesus Christ forever and ever in a city built and planned by God himself. In Gospel Messengers, we believe that body and soul go together. I think Jesus preached that parable of the talents. One was given 1, another 3, another 5. Afterwards, those were called back to account of what have they done with those talents. The one with 5 said that you gave me 5, I've come with 5 others. Now take 10. And he was rewarded with rulership over 10 cities. Another came with, the one who got 2 came with 4. Said, my Lord, you gave me 2, I've come with 4. The Lord said, you're a good and faithful servant. You have been faithful with the little. Now go and rule over 4 cities. The one who was given 1 said, I knew you to be a very hard man. You reap where you did not sow. You lift up what you did not lay down. So I hid your talent and it's here.
And Jesus said, this man will be condemned because he did not multiply his talent. That's central to the gospel we preach. Hear the word of God, but use your talent to grow. That's why you see we have projects like schools, hospitals, skilling centers. Here, the projects, although which we are going to start here, a skilling project here. We are going to have a seedling project here, so that this village may not be coming only to worship the eternal God, but they will come also to move their level, the economical level, from one level to another level. And many of these, by the way, on certain days, we teach the PDM, encourage them to not only gain from the PDM, but also for the scaling centers. That's why we're starting one here, because the one being given by government is not sufficient to cover everybody. That is just a token. So we are adding on, and the seedlings which are going to start down there will be distributed to the villagers, so that spiritually and body the talent, the 1 talent, the 2 talent, the 5 talent are multiplied. Ekyawandiikibwa kye nnyinza okubawa nange kye bampadde okwogera eri abantu kiri mu Bassekabaka. Omuweereza wa Mukama yali azimbye yeekaalu n'ekaddiwa. Bwe yali ekaddiye, abantu be yali nabo ne bamugamba nedda tugende tuteme emiti tujje tuzimbe. Bwe baatuukayo ne batema emiti, kumbe nga mbe bagenze nabo mulimu eyeyazisa embazi. Baali bakyatema embazi n'egwayo. Embazi bwe yagwayo bayita omuweereza wa Mukama. Omuweereza wa Mukama n'ajja n'abbulula embazi. So olwaleero kyatuleese, waliwo embazi ezabbulukuka, waliwo obulamu bw'abantu obwabbulukuka, bwali mu nvuba. Abamu nga baagala kwetta, abalala ng'ensi ebatamye. Tulabye wano eno nga Katonda awa abantu embaga, be Katonda ng'akolera abantu, ng'abawa amataka, abawa amayumba, amamotoka. Si ebyo byokka, naye n'omuntu waffe ow'omunda azimbiddwa nnyo okwongerwa eri Katonda. Olwaki? Kubanga ebyali byatugwako byakomezebwawo ne bifuna obulamu. When the servant of God, she was serving God, then when he reached, then the temple, he behold, he want to fall. Then the people, she was gathered with her. Then she told her, we can go and we get the tree and we build another temple. Then he said, okay, we go. And he go there, he start to make the trees, to make the main pipes to come and to build the temple of God. Then when she was there, then the axe of one of person, he fall down in the water. Then when she was there, then this man of God, she came and she bring that axe. Then she bring for that man. Why we are here? We are here to thank God, because there's many people. He was have his life. She was suffer. She was crying, but God, she give them another life. So that is why we are here to say to the Lord, thank you, Jesus. Thank you, our God, for everything you're doing and the other things you're going to do. Mu myaka gino 3 ebisoomoozo bye tuyiseemu waneeno ffe ngaffe waneeno tujjukira akaseera awo emabega bwe tubadde mu Ebola, bwe tubadde mu ndwadde enkambwe, Katonda n'atuyisaawo. Ekirala twali waneeno waaliwo omusambwa gwe baali bayita neesibye buziina. Era bwe twajjawo ng'abantu balowooza ekkanisa tejja sobola yimirira, awo omusambwa abo bajja kufa, bagenda kukola batya, naye Katonda n'atuyimirizaawo. Emyaka kati 3 beddu, emizimu gyadduka, emisambwa gyadduka, ekyalo kisumuluddwa, ekyalo kifunye emirembe. Katonda akoze ebikulu.
asumuludde abantu be n'atuwa emirembe. Kyensonga lwaki tumwebaza era buli we tufukamira ne tusaabira maama waffe Uganda. Katonda ayongere obukuumi mu ggwanga lino. Era Anthony General buli lwajja wano eno ne tufukamira naye ne tugamba Mukama wanirira eggwanga lyaffe Uganda, wanirira abakulembeze, kubanga Bayibuli etugamba okusabiranga abakulembeze obutakoowa. Ensonga lwaki Anthony General bwajja ne tusaba Mukama, ne tugamba Mukama kuuma Anthony General, kuuma President, kuuma famire, kuuma abantu bonna ab'eggwanga lino Uganda. Eggwanga libeeremu emirembe, libeeremu obukuumi bwa Katonda n'ekisa kya Katonda n'omukisa gwa Katonda. We want to thank God for today. We have gathered here to thank God, to say thank you to Jesus. It is not only for that he finished to do, but and another things God is going to do. But we are here to thank God, to lift up our hands, to lift up our voice, to say, Lord, thank you. Thank you for our nation. Thank you for our leaders. Thank you for our president. Thank you for our Kabona Semanda Mbuga. Thank you for our honorable Sam Mayanja. We are here to say to God, thank you, Jesus. So twebaza Mukama nti Katonda buli lw'omwebaza ayongera okukolera ate n'akola n'ebirala bingi. So twebaza Mukama nti myaka 3 gino tulabye nga Katonda atugasseeko abantu, akoze ebintu ebikulu bingi, enjiri ebuuliddwa, abantu bayambiddwa. So mu myaka 3 gibadde gya kugenda maaso. N'olwekyo njagala kubiriza abantu mwenna abatulaba era abatuwuliriza ku lwa enkulaakulana eyo, twagala tugikuume nga kukolera wamu. Okukolera wamu tekufiiriza, tekusala. So nsaba abantu twongere okukolera wamu, okulaba nga tusaba Katonda, ate nga tukola nnyo, nga ate tuli beesigwa, nga ate buli kye tukola tukiraba nti tukituukiriza. Enjiri bw'ejja mu kitundu, bwe tusoma mu byawandiikibwa, Bayibuli egamba nti Filipo bwe yagenda e Samaliya, ekibuga ne kijjamu essanyu. Kakati enjiri buli weetuuka, tusomesa enkulaakulana, tusomesa okukola, wano tusomesa abantu okukola, tusomesa abantu okukola emirimu gy'emikono. N'olwekyo tukizudde ng'abantu be tusanga mu bitundu nga tebalina byakukola, bafunye ebyokukola. Abaali abaavu kati bali bulungi, abatalina mayumba kati bagayina, abataaweereranga baana tubaweeredde era babaweerera. N'olwekyo enjiri ly'ekkubo eriggulirawo ebintu ebirala byonna, enkulaakulana, obugunjufu n'okusomesa abantu. Nze ŋŋamba nti enjiri mukono gw'amaanyi okukulaakulanya ensi n'okugitereeza, kubanga enjiri emundu kyetasobola, enjiri ekisobola, ekyusa omuntu era obulamu ne bukyuka. So enjiri bw'ejja mu kitundu ebintu bikyuka, n'endowooza z'abantu zikyuka. Ekifo kino kyali kizibu. Wano wennyini we tuli ku lusozi luno kwaliko omusambwa nga baguyita n'esibye buziina. Omusambwa ogwo gwabonyaabonya nnyo abantu b'oku kyalo kino. Tewakulaakulana, nga nsiko, kibira, ne banneyibba nga tebalina kye bakola. Naye enjiri bwe yajja ekyusizza ekifo kino, emisambwa gyagenda, n'esibye buziina yagenda, abantu bakulaakulana, balaba omukisa olw'enjiri. Ekitundu kivuddeyo, n'ettaka lyennyini mu kitundu kino kati lirinnye, kubanga gwe baali batya Yesu yamugobawo. Buli Yesu wajja n'alinnya akyusaawo. Kusaba naawe ampuliriza, kkiriza Yesu ajje mu bulamu bwo. Bw'anajja mu bulamu bwo agenda kyusa obulamu, buli ekyakukwata, buli ekyakusiba, buli ekibadde kiwanagala naawe kigenda kuwangulwa. Olwaleero tujjaguza nga twebaza Katonda ti emyaka 3 Katonda akoze ebikulu n'ebyamaanyi. Atugaziyizza, tuli ku kifo kyewera ddala yiika 3, enjiri ebuulirwa, bannayibba baweereddwa omukisa, kubanga omulabe yagenda. Kiryokya asanyusa, buli omu amuyaayanira, abaguzi bajja oggula, kubanga omwoyo ogwaliwo nga gukutte gwagenda. Saba naawe okkirize Yesu, leka Yesu ajje mu bulamu bwo, bw'anajja agenda kyusa obulamu bwo.